إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أتاني للزبوجتي والله سبحانه وتعالى ثم قيل الله السوكسة من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرمبو لو بلونجي الله سبحانه وتعالى بياتوا غزا بيغالا تكولي وجتي والله وفيه ناتلقوا بلونجي ومن التوحيد بينا سمى القرآن ولبي الله سبحانه وتعالى نقول كن نبي بالنبي بي باني ذا التوحيد يوني سنو لبافنا كونسيكونا nenkomerera ennungi gye bagenda okuba nayo era gye baafuna olabe ne kuba nashiriki bwe baali ku nsinga bazimba n'enkomerero yaabwe ofumiitirize ku busiraamu bwo ku tawhiidi wo baali ku nsinga banene ba Firawuna negenda osome ku nkomerero yaabwe yaggwerawa baqaruuna buli kimu kyonna weekiri ne baagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne baagaana okwawula Allah byafundikira bali mu mbeera enzibu ennyo kati abaddu ba Allah ffenna okwesiima okubeera mu mbeera ennungi kutereeza busiraamu kutereeza tawhiidi ono bweyasomesebwa ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mutwawulira ebyafaayo okugamba oba baali bannabbi ba Allah kibava babeera bwe batyo ne bafuna ebyenkize ebyo olw'okuba baali babaka nedda Allah atwetera ebifaananyi eby'abantu abalala aba bulijjo ng'ali awo musajja ku kyalo mulongoofu ategera Allah talinaayo kayumba konna talinaayo buno obwessubi bwonna tabulina eri Allah subhanahu wa ta'ala Luqman teyali nabbi ne Allah bwe yali amwogerako yagamba walaqad atayna Luqmana alhikma Luqmani twamuwa hikma amagezi agawaggulu ennyago ge magezi tawhid kubanga bwe yali ayogera ku magezi awo atunyola anishkur lillah kuba nti yebaza Allah oba osinza Allah omwebaza ge magezi bw'obanga ekyo tokirina ng'olina akakwate ku byawongo amagezi go si matuufu g'olina oyinza okitwala obi tukuvumye nedda tukuvumye bw'otyo bw'oli era wennyini ogenda kwejulirako yawma alqiyama tetusiba tukaatiriza ennyini agambe nti tallahi in kunna lafi dalalin mubin kale mbuzi obutagambika wallahi n'obeeraawo ne weerabuzabaguza n'obuliba bw'ensolo sima mukole mwe muti ebisosonkole by'amakovu awo n'obeera mu ebyo wallahi twalibabuza batona bagenda kulayira bagambe waqaalu law kunna nasma'u senga twali tuwulira au na'qilu atutegeera ma kunna fi ashabi sa'ir nenga tebikyabagasa twandibadde mu muliro tebikyabagasa tulina kutereereza wano ddeyo tuyinza kuba mu mbeera n'okufiisa obuntu bw'ogattirira n'okuteeka mu kawuzi n'obwesiba kibwe bukuuma obwo gonyini abukuŋŋaana obugattirira kalla ibadallah Allah n'atulaga ku bantu aba bulijjo omuntu aleme kulowooza nti bino byo biri ku bannabbi ba Allah Dhulqarnaini mu suratul kahfi genda omusomeko teyali nabbi yali mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala n'abalala bal Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi ne batuleetera ebifaananyi eby'abantu aba bulijjo n'abaana abato emyaka emito bakavubuka genda osome ekyafaayo ky'omuvubuka oli wakabaka gwe baatwala bamutwala ku lusozi bamutwala mu nnyanja mu mbeere yanywerera ku tawhid taata we yamugamba kimujjukira kabaka yatambulizanga obukulembeze bwe ku ddogo alina baali bamulagula biki bamugamba n'alona mu mutabani w'ekyafaayo ekyo neeraba omwana oyo emyaka egyo emito banyeza tawhidi Allah subhanahu wa ta'ala n'amusima ffe tekiri ku bannabbi bokka ffenna buli omu mu kiti kye kubeera nti yatereza tawhidi ibadallah ebitiibwa abalungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan
ebimu ku byetera okukoonako be basomi ba ruqya. Ne tulaga nti bangi abavayo ku mikutu egyo nga babuze ne beeteekako ebintu bingi ane nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama tabisobola. Embeera egaanye ofunye ebizibu ebitinoba biti jangu seeka ajja bitereeza tugamba nedda oyo taba seeka kubanga ayanukula ebizibu ebyo ne nabbi tasobola ne malayika tesobola. Allah amman yujibu almudtarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'u al-ard. Ani ayanukula omuntu atuuse mu mbeera enzibu ayinza okumutaasa seeka nedda, nabbi nedda, malayika nedda. Allah gye tulina okugenda seeka tayinza tugaa nti asobola byonna okubitereeza, nedda takisobola ekyo. Allah yabikola bino subhanahu wa ta'ala. Ayagala luzaalo seeka jjako tasobola seeka bino bya Allah. lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha. Seeka agenda kuzuulira bye babbi takisobola nabbi akola ali mushiriki we. Kitukaliza tobuzaabuzibwa nti ye akolera mu kalina maka gaali mugaggadde nedda. Be bamu ne bali ab'obusiisira ab'ennyumba ziri ez'essubi. Seeka gwe twayogerako era omuwulira nga asobola okukwata mukyala omwensi asobola okubikolako n'amukwatira. Nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yanyizibwa ku mukyala we yali asinga okwagala naye nga tasobola kutegeera kituufu, takimanyi. Era ne babeerawo mu mbeera ennaku ne wayitawo ebbanga ddene okutuusa Allah bwe yassa Qur'ani, nabbi naye n'asooka akitegeera naye nati asobola kukola kukimanyi. Yatugamba seeka asobola okubikola nedda si kituufu. N'embeera ezifaanana kubeeso kati abantu abo bakwegendereza balina obubuze bungi obutagambika. N'ebimu ku bantu abo ruqya bwaba mutuufu tukkirizibwa okukola ki? Okusaba ssente. Kimanyagala okukoonako emidaala egy'enjawulo gye bakola n'owulira nti seeka gundi akolera eno. Ekyokuggyako ssente oli bw'oba nga akusomeredde somerera entuufu etumanyi obulungi etali mu bukwakulizo bwonna bwonna. Era kasita obuwuliramu omanya oyo si seeka anti tujja kwetaaga embuzi n'enkoko enjeru. K'owuliramu obwo manya gw'okolagana naye si seeka, gw'okolagana naye munnashiriki, bano ab'emmandwa n'ebisigadde. K'omuwuliramu ebyo tugenda kukuwa akalagala kano, kalagala kawalabu naye ojja kakozesanga bw'oti bodde emmanyi obwo bw'obuwuliramu. Ne wabagambye okusoma aya Qur'ani tonagisoma ng'okoze bw'oti bo balaba ne babeera ng'osanga wabikula Qur'ani bamawulira ebirango background owulira Qur'ani yesoma kati tubuzaabuze wame tuloze wawulira Qur'ani background emabega atadde luboozi lya Sudaisi. Musajja muwulira akwera na Qur'ani, musajja ataddeyo kabaani mu mbeera ekola ki? Efaananako bw'etyo n'enkofiira agirina nkofiira nnene baagijja butereevu eri Tanzania eyo gye baagenda ne bagireeta. Musajja ali mu jjubba nekaanekanidde obusiraamu bwe nedda si musiraamu. Nga muyiseewo mutandise n'okujja abantu mu busiraamu nedda. Bino bye yatusomesa ow'ekitiibwa nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama si kujja abantu mu busiraamu. Bino yatulaga n'abirambuula bulungi nnyo bonna ne babitegeera basahaba. Ngera ne Abubakari waali ye munene nabbi avuddewo bino nga basahaba bamumanyi tebasobola kujja gy'ali tabikola. Kati yona avaayo ng'atulaga nti ebyo abikola tali ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tawhiidi gwe yajja naye nabbi sallallahu alayhi wasallam si gwaliko. Wabanga agoberedde enkola ennungi n'abisa eri Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusomera ruqya omutuufu. Naamu waali nabbi bamusomera ruqya, Jibrilu nejja nemusomeraku, Aisha radiyallahu anha najja nasomera ku nabbi bwe yalwala obulwadde obw'amaanyi obunene akozesa ebibatu bya nabbi bamusomerera kubanga bya nabbi byali bisinga baraka sallallahu alayhi wasallam. Okujjako ssente ng'omaze omuntu okumusomera tekirina nakyo buzibu. Asahaba bakikosa mu hadisi empanvu ya Abu Sa'id al-Khudri bwe baatuuka mu kaalo walimu abamu ku bakungu abaalimu abantu abalimu tebabaaniriza naye n'akosewa omu ku bakulembeze baabwe ne bajja ne bagamba oba oliawo abasajja abo bayinza okubaako kye batukolera. Baagezaako ne banoonya, yabojjebwa
ne banoonya ne badde ne babulwa ne bagana naye abasajja abo kubanga li ahli tawhidi siima banna tawhidi balina ekitangaala omutunulako butunuzi yamanyi daga wabatunuuliranga nga Waqi' ibn al-Jarrah nga bwe bamutunuulira we bati dhakarullah batendereza Allah nga bw'olaba ne banna shiriki n'abalala abantu ababi balina siima mutuufu omulaba n'omutunuulirako ng'omutima olaba gwesiseemu ne kubakolagana naye kati babatunuulira wadde tebabaaniriza ne bajolla abasajja bano mu butuufu faana yaabwe ennungi balina ekifaananyi kye balina ne bagenda gye bali ne banyiga nabo ne babagamba twabagambye mutatwaniriza twazza wano mu mbeera ekyafa ekiwanvu kiri mu Bukhari ne Muslim kituufu ne babagamba okubeera nti tubakolera mugenda tuwa omusaala era ne babaako kye bakkaanyaako lyali ggana lya mbuzi oba ndiga ne balibawa nga tebanabakulika baana bagamba tusoke tuddeewa Nabi sallallahu alayhi wasallam tulabe tubakasize ddala kuba yali enkola yaabwe era nga bakimanyi nabo nti senga ozuula toyinaamu mpeera oba oyonoonya olina kulaba nkola ya Nabi sallallahu alayhi wasallam yennyini nabbi bwe bajja naga kad asabtum kimukoze kituufu ekina buzibu nange mumpeeko munzigireko omugabo sallallahu alayhi wasallam nekibaga tekirina buzibu wabula ku ekyo okuddeyo ku kyenjagala ti oli ataddewo n'afuna ssente ataddewo omudaala gwe ataddewo ekifo kyasomera abantu ajjengamu ssente kikkirizibwa ogwo omulimu basalafu bo baagukozesanga oba ntegereka bulungi kyemanyagala okutuukako nti asobola okubeera nti wali muziki n'asomera ku munaabako kyamusala genda kuyambako Allah subhanahu wa ta'ala bana batusaasidde omuntu wajja tereera abakkiriza Allah talina garanti nga bawulya bano abeeranga byonna biganye gwe jangu bijja kutereera nedda naye tamanyi era asomera kusomera al-Fatiha ki n'agisoma gy'asomye surat al-Fatiha oba asomye Ayatul Kursi naye nga tamanyi naye oba onaakola ki wabula bw'ava nakakasa nti byonna byonna bijja kuba bulungi gwe jangu oyo taba mutuufu kati alina ekifo asomerera bantu kikkirizibwa waliwo sheekh bamuyita Fahdi as-Suhaimi hafidhahullah omu ku musomesa mu university y'e Madina yawandika ekitabo kino bakiyita ahkamu arruqa wattama'im amateeka akwata ku ruqya omutuufu alina kuba atya kubanga bino ebiseera bye tulimu ruqya abantu bangi babuze mu ruqya ne bakolera ddala shiriki yennyini omunene nga tebakyali basiraamu busiraamu babuvuddemu naye nga mu mulyango guno mubayitidde n'obuze bungi obubeeraawo kati sheekhe yogera ku nsonga eyo n'agamba okuteekawo omulimu gwo nga kusomera ruqya kiri kitya ddala gwe ogwira bakumanyi seeka gundi oba mugize omwana owaali mututte yagamba atafarrugu lirruqya layisa min amali salafu salih nabyogera ku lupapula mu kitabo kye kino lupapula lwa 84 okubeera nga gwe omulimu gwe omanyikiddwa seeka w'amajinni mulimu si mutuufu ogwo si nkola y'abasalafu nga bakumanya mu babayita osanga bamuyita seeka majinni olw'okubanga yakubuuka muki mu nkola eyo yagamba si basalafu si bwe baali saba baaliwo abanene ba Abubakari wa Umar naye tewaliwo mwonna gw'owulira nti gwe omulimu gwe yakugukamu n'agamba Sheikh ono rahimahullah bwe yamala okwetabira yayogedde mu miryango egyakulembedde walakin بحيث لا تتخذ مهنة تجارية كما حصل من بعض الناس في هذا الزمان اكتفوا لا ملمو gwakugukamu si nkola y'abasalafu abantu bayinza kitwala kya bulijjo naye tubuuza hal wujida fi al-usuri al-maadiya anna ahadan min ulama'i salaf tafarraga li'amal ismuhu ar-ruqya ash-shar'iyya olwo yawudde mbalongovu bonna abaakulembera nga ye yali yakuguka mu mulimu ogwo n'ateekawo ekifo aba bafunye ebizibu bagamba olwo sahabi Abubakari olwo sahabi Abu Huraira genda yabaakola ki akusomererako kyaliwo ko Sheikh n'agamba tekyaliwo mu mbeera efaananako bwe kityo wabula okujjako okubaako kyosaba oli akusomerede ekyo nalaga tekina buzibu wala avunnu anna ahadan yastatiu an yuthbita dhalika simanyi nti waliyo asobola ekyo kikakasaawo n'akireeta okuddayo okulaba enkola entuufu ruqya yandibadde atya
ناقام الشيخ رحمه الله وإنما كان العلماء باقولان غباتي أبماني أبننا باليو وأهل الصلاح والتقوى نامانتو أبتي الله أبلونغوفو إذا عرض لإنسان عارض متويفنا نكذبو ألوم بدوا شياطين زنو وطلب الرقية منهم نجنا بسبب ويرانش فمسميركو يرقونه بالرقى الشرعية وينتهي الأمر bamusomerangako ne bakozesa rukuya obusiraamu ne bikomaawo babeeranga olusiku mu bitundu ebyenjawulo ne bagaa ku muzikiti awo genda obuze kuseeka naye nga si gwe mulimu gwe genda obuze kuseeka ayinza okuyambako ko mulwadde oyo n'amusomererako naye nga si mulimu gwe gwataddewo nti ayita n'abantu n'akuba n'ebirango mujje waseeka gundi ajja kubakolera kinola kino nabbi tebakikola tiyateekawo nga bakimanyi mufune bwe biti mujje wa nabbi kitegeeza tewali mulala agenda kiteekawo shekhe n'agamba rahimahullah hafidhahullah wakati hada ba'du nnas an manhaji salafi salih bantu baleka enkola eno ey'abalongoofu abatukulembera fi hadha al-amr wadhalika mithlu ma narahu al-yawm min fathi iyadati tijariya tulaba nga abantu kigenze kyonooneka ne baggulawo emidaala mingi ne baggulawo amaduuka ne kifuuka kya busubuzi bizinensi nnene kino manyi fatuwa z'amanyi oluusi zaayawukananga ku nsonga ez'enjawulo bwe yatukanga mu bitundu ng'asanga abantu beeraguza nnyo nga bakubyaga nti kino kiri halaamu ate bw'agenda ewalala n'abalina tawhidi n'aga kiri halaali mu kikole kati amanyi oba tunulya nti embeera nga naye bw'olaba wano ewaffe abantu bagenze baggulawo buli afunanga aggulawo nga naye abaako byakola ne boonoona enzikiriza kyeyava amanyi ne bagamba nti munaye guno tuguggale kinu kyo tubagambe nti abantu kiri halaamu kubanga bagenda kwonoona ki aqiida zaabwe buli afunanga bagenda towuli agamba ngenda wani ngenda wa seeka agenda kukola bwati kati ne babanga bagguddewo enkola eyo ne mu kuvuganya okw'amaanyi obuwuze ne bweyongera kuba ekira ng'akulaga nti akakasa ajja kubikola kubanga bw'atakakasa ojja nso obutagenda kati okusika abantu ateekawo bingi ebisika abantu ebigenda okutujja ku njigiriza nabbi sallama bigenda okwona tawhidi kati amanyi batunuulira embeera nga zino ze tulimu naawe z'olabako ne bagaa nti omulya guno tuguggale wabeerawo abantu bakimanyi sheekhe gundi ku muzikiti waali mwana nga waba afunye obuzibu simanyi rukuya bulungi ayaati ze tukozesa sheekhe mutegeezeekokko ajja kuyama ku mbeera eno mukyalawo sheekhe mutegeezeekokko ku mbeera eyo nga naye wooli kitwaga bino bye bagamba ne bamuyita sheekhe waali munene agenda okusomera kyalona amajini gaalina mangi n'amuteeka mu kasenge getaaga oba nakumwambula gajjamu ebyo awo tebaba baseeka wegendereze gw'omanyi oba ahlu salaha be bali basheekhe nga balungi basobola okutuyamba beere nti omukola ki omukozesa wabula gino emirabo giggulawo omubiri akati byongera guli kiseera ogenda owulirayo nti ate no emikono wali aliyo nansana waliwo aliyo ogenda owulira wakiso wali aliyo ogenda owulira emmende wita kiseera ogenda owulira bongera kukola ki naye nga bonna mwana wattu bakozesa seeka tolaba nti abantu tugenda kuwona n'eddiini awo abantu abali wansi abatamanyi abali wansi mu byalo ye bw'awulira seeka nga naye agenda kumbe agenze wansi bali abali wansi w'amafiina abakozi b'amafiina naye gy'alaze naye abuzaabuziddwa ku mbeera ezifaana ku bwesyo n'ebifo ebyo bigenda biggulwawo kakati n'agamba sheekhe hafidhahullah min alyawm wayaddai anna fiha mutakhasisina birruqya shar'iyya ne bagamba nti mulimu abantu abakugu nga seeka yaganze ndi mukugu kubanga baseeka abanene abasomeranga nga tebakyogera tebeewaana ku basalafu saleh balongoofu bali naye wanagamba nti seeka kakasa n'avaayo mu lujjudde nti nze ndi mukugu nakuguka kino nkisobola amajini gafaanana gati awo tambuddewa jangu byonna tulabe n'ateekako ne biidhinillah n'agamba sheekhe rahimahullah la yufiidu nnaasu gairahum era nga akakasa nti otambudde olazewa byakisobola seeka abisobola seeka mukugu ku ekyo ma anna ruqya laysat mahsura unaasi makhsusin ate nga ruqya tukimanyi teyawulidde bantu nti bano bwe bati bokka be bakisobola la allah asaasira busaasizi sheekhe gundi ayinza okusoma nebigaana sheekhe gundi oli gwolaba yakatandika qur'ani n'abeera nga allah amuyisizaamu kati ruqya teyawulidde ku bantu ng'aga nti nze
wembakozebwa ati byonna bijja terera nedda si kituufu fa ahlu n'agamba famin almunasib qatlu hadhihi al-iyadat wa tawjih al-a'immat al-masajid an yatanawalu fi khutabihim wa durusihim bayanu ar-ruqya ash-shar'iyya ekyeteeka kulagira tufuukula obukulembeze obusiraamu balagire ebintu babigale buli wawulira gundi alangiridde enkola ku bizibu bino abakulembeze baveeyo ebintu babigale abastopinge balime kubeera ku mikutu kulangirira tukola bino tukola la bakhatibu bakhutaba abasheekhe baveeyo ku bituuti banyonyola abantu bave mu kuvuma kutuba ez'okuvuma ziggalwewo kutuba ez'okukakkanya abantu ziggalwewo batandike batya banyonyola abantu ku misomo nga gino egya tawhidi babasomese ruqya nti gwe wennyini nyini osobola okubeera n'omwana wo abbi yakusomesa omukwateko biki by'oyogera olina mukyalawo osobola okubikozesa gwe wennyini olina ebigambo nga byangu nnyo mwana wattu osobola tula eddakiika 3 n'obikwata n'obikozesa ng'oli mu nnyumbayo babasomese ebintu ebyenjawulo Allah kutaasa shayatini basheekhe bave babisomese kubanga gwe wennyini osobola kino n'otagenda waseeka gundi bagambye akola bwati gwe wennyini ng'oli mu makaago bino n'obikola kati kino sheekhe kyagambye kyekyeteeka bino ebintu biggalwewo ebigenda okwonoona eddiini yaabwe tawhidi waabwe tubasomese tuddeyo oba nnyonnyole mu kutubu zetusomesa kutuba duruusu ziveemu ebirala ebigenda okwonoona eddiini yaabwe tubasomese bino byebikulu tawhidi ono tubalage baseeka abatuufu be baliwa n'enkola entuufu yeeriwa sheekhe kyagamba abula bano abagenda baggulawo no naggulawo neyagguddewe tukusavuwa okulaba nga bino biggalwa tutegeeza abantu nti abo si batuufu wa annahu yujadu fi kulli madina wa qarya man yaqumu bihadha arruqya shar'iyya fa ahlu taqwa mukyalo musobola okubeeramu abakikola abalina okutya Allah benaga nti omuntu asomera ruqya alina okuba nga alabikako okutya Allah era ng'ali ku sunna yennyini eza Nabi sallallahu alayhi wasallam n'ogaana omutuuni oyo ng'alanga nga mutuufu enkola ya nabbi teriiko bwe kiba kirevu ekyetteeka takirina ziba ngoye ziri bwe tafaayo ng'era mu mbeera z'enjawulo olaba nga si mujjumbise ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuwulya bagamba nti abakyala bagenda nga beemulugunya abakyala nga beemulugunya ate naawe osigala gy'ogenda kati ruqya taba mutuufu mu mbeera ezifaanako bw'isi balina okuba ahlu taqwa wassala sheekhe kyagambye hafidhahu llahu tabaraka wa ta'ala wahum bihamdillahi mawjudin twebaza Allah nti mwebali abalongoofu abatuufu wadde abaffe tubawulira ne be bakola ne bavumaganya erinnya ly'obwaseeka ne bavumaganya obusiraamu bafeere mwe bali naye ate bihamdillah abalongoofu baba mwebali nabbi kyeyalaga ne bwekiba obwononefu busaasaanye butya embeera efaanana etya abalongoofu basigala mwebali abantu abatuufu basigala mwebali tube tuba tunoonye bwe tuba tukozesa tukuume eddiini yaffe tubeere tufune essanyu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala هذا ونسأل الله للجميع حسن القصد وتوفيقه شكرا تسأل الله في الناتوي قول النونج تفنين بير النونج كون سكنو تقبل الدين كل وجهه محمد صلى الله عليه وسلم كسادا كاتيزا كينشو كيمبيري يوميانكو بغواتيري توا بuli omu avaayo asitayigayo alifu n'aziyiga n'atandika okugiwa gisaawo ogenda okuwulira nti ate yaguddewo naye ng'obuuza naye yasoma biki oba ogenda owulira Qur'ani gy'asoma si yeeyo yennyini Qur'ani ate nga gamba mukugu era ng'avaayo akakasa buli kintu kyonna kijja tereera era omulaba ng'agira bala ng'abifula Qur'ani mu mbeera efaananako bwetyo ati bwe tubeere tubyegendereza abantu abo betugendamu abagundi ali eno ne bakusindika genda okole la lwana okubeera tukuuma eddiini yaffe tutereeza eddiini yaffe basheekhe mwebali aga sheekhe mulungi bw'obanga ebintu bino ebyenjawulo byolina okukozesa ayati ezimu tozimanyi yena omutuukire mu mbeera ennungi kuyambe kubeka okwatayo k'omuwa tekirina buzibu bwakokwata obudde bwakuwadde k'omuwa naye abeere mutebenkevu naye olwane okubeera nti otereeza eddiini yo weesamba byonna ebiyinza okugyonoona barakallahu fikum jazakum llahu khayran waffaqakum llahu tabaraka wa ta'ala bima yuhibbuhu wa yardah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.